Atendezwa gurumizwe oishitafe tunda na mama namugereka bango wangwa mu bwangire bwabo ndi kitangala mbasindike kitangala ndi kwagala mbasindikire okwagala ndi bumu mbasindikire obumu ndi dembe mbasindikire dembe mbagombago kyawagula erizala enkambwe gwaka sigwa kuzikira mbalamusizaako bakika namwena abampuliza mbiti byamwe ebyenjawulo twebaza kitafe tunda ne mama namugereka wepo ne bajjajjaffe mbiti byabwe ebyenjawulo nate kulwakadde kano ke tulimu ako kukiswa k'ensi yaffe ey'omunda wepooni yabwe katonda atudde munda mu nze alamusa katonda atudde munda mu gwe nga katonda yeetengeredde oli wa ddembe okubuza omutima gwo okutakkaanya na bigambo by'ogenda okubeera ng'owuliriza so bisule mu guluka weeyongeyo n'obulamu bwo bikozese okubeera nga ozuukusa amazima agakutuddemu nga tetunaba kubeera nga tutandika ebbaluwa yakadde kano okuva mu batuuze ba Sseŋŋendo ez'obwaddungu nsaba tukole ekikoowo ekyabulamu ng'oyingiza ekitangaala ekyeru mu kamwa ate ng'ofulumya ekizikiza oba obutamanya era mukama yingiza ekitangaala ekyeru fulumya obutamanya yingiza ekitangaala ekyeru fulumya obutamanya yingiza ekitangaala ekyeru fulumya obutamanya kwata ku mutima gwo oliiza enkuba y'omutima gwo omutima gwo ye yeekaalu y'omwoyo omutukuvu era essabo lyetukuvu omwagalwa mw'otudde omwagalwa tewajja wano kubeera ng'okolera ggulu nedda ekikula kye ekyaddala kitudde mu ggulu ekyakuleeta wano kwe kusobola okubeera ng'ojjukira amazima gano era amazima gano gakufuulawo eddembe otegere nti ggwe omwana owa Katonda omulamu yawangibwa mu butukuvu era nga yeggwe ekkubo yeggwe mazima era nga yeggwe bulamu zuula obwa Katonda bwo obeere wamu n'obutukuvu obutuddemu weewaawo ebbaluwa egenda bw'eti tubalamusizaako mwena abasomera abawuliriza ebbaluwa yaffe abaagalwa obubaka buno singa tebubadde bumu wamu nammwe kitegeeza nti singa obubaka buno buli wamu nammwe kiba kitegeeza nti obubaka buno buba buli mu ntegeera yammwe era n'ebigambo bwe bibeera nga by'owuliriza nga tebirimu wamu n'amayengo go kiba kitegeeza nti obeera togenda kubeera ng'obitegeera era kiba kitegeeza nti tojja kusindiikizibwa kubeera ng'obiwuliriza oba nga obisoma abagalwa tubaleetera amazima agajjudde nga tuyita mu bigambo bino kubanga y'ensi eyo esinzirwako okuzimba buli kintu era nga tulina okutegeera n'okumanya nti amazima tegasobola kubeera nga gajja oba gayambalirwa mbagiralwo eri omuntu mukadde ke kamu olw'okuba nti awuliriza emisomo nedda okuggyako omuntu ng'akoze omulimu ogw'omunda abamu mwakola omulimu ogwo mu bulamu obw'emabega y'ensonga lwaki mukkiriza mangu obubaka buno kubanga mwabikola dda mu bulamu obw'emabega kitegera y'ensonga mulaba waliwo emyoyo emitonotono egyeyubula edda nga gisobodde okubeera nga gijja mu biro bino ne gisobola okubeera nga gitegeera obubaka buno bwe muli okubeera nga muwuliriza kubanga zizze gyeyubula ebbanga ddene nga giddiriŋŋana olugendo luno ku Sseŋŋendo abagalwa okweyubula okw'omwoyo luliŋŋanga lubimbi era nga ozze olutambula nalwo okumala ebbanga ddene mu nkumi n'enkumi gy'obulamu bozze otambuliramu mu nsi ey'eggulu eryokusatu obulamu obutuddemu ebirungi n'ebibi abaana b'abantu bye bakkiririzaamu ng'ensi era nga bakyeyongera okubeera nga bawangibwa mu ezo enzikiriza ze bakkiriza mu lugendo lwabwe abagalwa okweyubula tekujja mu kiro kimu kubanga singa kibadde bwe kityo emibiri gyammwe egy'obwa Ssekiiba kya ttaka tegisobola kubeera nga giwanirira amayengo aga waggulu mukadde ke kamu naye kubanga abaana b'abantu balina eddembe okwesayirawo beetaaga okuyiga beetaaga okukkiriza
beetaaga okubeera nga bakozesa entegeera yaabwe okweggyamu ebikadde n'enkola enkadde paka nga amazima gasobodde okubeera nga gava mu mmeeme yaabwe ne gatuula mu ntegeera yaabwe nga amazima agali wamu n'obutukuvu bwabwe. Kitegeera abo bonna abatamanyi kiki ekyabaleeta ku Ssengeno Nattimba, abamu bazze beeyubula okumala enkumi n'enkumi gy'emyaka gye bazze baddiriŋŋana nga bakomawo ku Ssengendo eno. Abagalwa, buli muntu yenna ajja kutuuka asobola okubeera nga ategeera kiki kyali. Kitegeera era n'okutegeera ensi eyannamaddala kyeri. Amagezi ag'ebitabo ge magezi ag'entandikwa okufuna entegeera eddako. Tegeera amagezi ge musoma ge magezi agatandikibwako mu butonzi, era nga bangi beesanga nga bayaayaana okufuna amazima, naye ne bakugirwa enkola ezo ez'enzikiriza ze bayina kati. Kitegeera ezo ezibakugira okubeera nga bategeera kiki balina okubeera nga bategeera, kubanga bayagala okufaanagana n'abalala, beesanga nga bayagala bakkiririze mu ekyo abalala be bakkirizaamu. Abagalwa, amazima tegabeerangako era tegabeerako nga bumu wamu n'enzikiriza ez'obulimba n'enkola zonna ez'obulimba. Mu ngeri abo bonna abayaayaanira amazima balina okusalawo okweggyamu ago amazima agabagambibwa nga amazima mu lugendo lwabwe. Buli kinnoomu atuuka ku kaseera ak'okubeera nga teyeetaaga bulamu bukakanyavu obw'okubeera nga oyiga mu ggulu eryokusatu n'okweyubula. Mu bbanga eryo omulongo oba gwe muyita higher self atandika okuleeta abantu n'emisomo n'endaba n'obubaka n'ebyo byonna by'oyaayaanira okusobola okubeera nga weeyubula mu mwoyo. Ekiruubirirwa oba kimuyita intention, kisumuluzo, era nga kikontana n'enzikiriza ez'abasinga obungi. Kitegeera kubanga enzikiriza ezo teziva kuva eri buwangiro bwe batuddemu. Amazima ago tegeetaaga kubeera nga ogafuna ng'ogenda mu yeekaalu oba ng'osaba nnyo oba ng'obonaabona oba ng'okola ebintu ebyewabweru okusobola okubeera nga oyingira mu nsi ey'omwoyo. Abaagalwa, bino bitandika na kuyaayaana okwannamaddala, ekiruubirirwa n'okulondawo okumanya amazima ku ggwe ne Katonda. Kitegeera kino kiba kitegeeza nti obeera okkiriza mu bujjuvu okusobola okubeera nga okweyubulako n'entegeera ye ey'obuntu eruŋŋamizibwa oyo akutuddemu munda. Kitegeera abaagalwa, eri abasinga obungi kino kye kitundutundu ekizibu era eky'ebiro ebituddemu obulumi, kubanga ekiruubirirwa ekyannamaddala okweyubula kitandika mu kubeera nga oggyawo ebyo byonna ebikadde n'okukkiriza ggwe, ab'eŋŋanda zo, ab'emikwano gyo n'ensi mw'owangaalira. Abo bonna abayaayanira amazima nga bakyayina enzikiriza ezo ezikyaliwo zitandika okugwa. Kino ne kireetera enzikiriza empya n'ezo eziri bumu wamu n'amayengo aga waggulu okubeera nga zisikira ezo enkadde. Kitegeera abagalwa, naye kubanga abasinga obungi bali bumu wamu n'amayengo amakadde, kino kibaleetera okubeera nga batafuta olugendo luno
nga okulemererwa mu kifo ky'okubeera nga balabanga abadda mu maaso. Kitegera naye ate nga ebyo byonna by'oba olina okubeera nga biyitamu bibeera nnomo. Kitegera amaanyi gonna g'okkiririzaamu okusinga amaanyi amatukuvu ag'awamu. Kitegera amaanyi ago gabeera tegabeera bumu wamu n'amazima ago agannamaddala, kubanga amaanyi ago gabeeramu okusonga ennwe, okwetimaya endwadde, ebbalirirwe n'ekkomo, paka nga enzikiriza ezo ez'entegeera eya buli kinnoomu nga ezze mu ntegeera ey'obumu, y'engeri gyokka gy'osobola okubeera nga otondamu ng'okozesa obutukuvu obutuddemu. Abamu bajja gaana, abamu bajja kwesanga nga ebigambo bino bibesittaza, kubanga tebiraga ndabirwamu ey'ebyo bye balaba ne bye bayitamu mu bulamu. Kino kibaleetera ng'embeera ey'okubayisaamu amaaso n'okubeera nga balowooza nti tebalabirirwa. Naye bw'obeera nga weetegese mu nsi ey'omwoyo, otandika okubeera nga ofuna entegeera n'okukkiriza amazima ku nsi ey'ebirabika. Weebuuze, Katonda oyo ali buli wantu wonna, Katonda oyo amanyi buli kintu kyonna, Katonda oyo afuga buli kintu kyonna nga yentegeera entukuvu. Kitegera waliwo ekintu kyonna ekitali wabweru, waliwo ekintu kyonna ekiri wabweru we. Omwagalwa, okubeera n'enzikiriza nti waliyo amaanyi amalala okusinga ago amaanyi agakutudde era agatudde mu ggwe n'agatudde mu buli kintu kyonna, kubeera kusinza bakatonda balala. Emabega tuzze tubawa ekyokulabirako nti emmeeme y'abaana b'abantu gitwale nga frying pan esiika chapati. Kitegera era nga entegeera yeringanga butto. Kitegera mu ngeri eno w'obeera ng'osiika chapati naye nga butto gw'okozesa mubi, osanga nga chapati nayo eyonoonese ku lw'obutto omubi gw'obeera okozesezza. Tumanyi bulungi ku nsi ey'ebirabika endwadde, entalo, okwawukana n'ebizibu ebitudde mu buttakoma ebijja ku lw'amaanyi ago. Naye ensi ey'eggulu eryokusatu si ya ddala, kirooto kya bulimba. Kitegera ekyawangibwa okwefaanaliriza ensi ey'obwakatonda akadde katuuse mu kadde kano, okubeera nga amayengo oba obujjajja bwammwe obwa waggulu busobole okubeera nga muyita mu kuyimusibwa nga mujjawo akatambaala ak'ebirooto bino eby'obulimba ebizze bifudde abantu n'abaana b'abantu okufuuka bamawubwe okumala ebbanga n'ebbanga mu kweyobula kwammwe ekw'omwoyo mu bujjajja bwammwe. Abagalwa, eyo ensi ekomye. Ensi ekomye era ekyayongera okubeera ng'ekoma, kubanga bangi batandise okubeera nga balaba okwawukana mu nzikiriza kiki kye kitegeeza, era nga bangi batandise okubeera nga bejjamu enkola ez'okwawukana n'okweggulirawo eri ebirowoozo eby'obumu oba eby'obuganda. Abaagalwa, Katonda tatondangako ggulu lya kusatu nga we mulimanyi, nga we muliraba era nga we muliyitamu era nga we mulikkirizaamu ngeri eddala. Katonda talina kyamanyi, ekyo ekyawangibwa mu kirooto ky'abaana b'abantu, kubanga ensi ey'ebirabika tetudde mu ntegeera entukuvu. Singa yali buli kintu kyonna ekitudde mu nsi ey'okusatu
kyandibadde kiwanirirwa etteeka ettukuvu era kyandibadde kisobola kubeera nga kiwonyezebwa, kikyusibwa oba kimulisibwamu ekitangaala. Kino tekitegeeza nti nno temuwa makulu ebigenda maaso mu nsi ey'eggulu eryokusatu. Nedda. Kitegeera n'amaanyi agatudde mu nsi ey'okusatu. Naye kye tugezaako okubagamba nti entegeera ey'ebitabo n'okukkiriza okw'amaanyi agamu kuyina okubeerawo kubanga gwe musingi gwokka ogukuwanga okudda mu buggya ne gukuyimusa mu ntegeera eyo eyawaggulu. Kitegeera bangi beetaaga ebintu ebifaanaanyiriza enkola ey'eggulu eryokusatu. Naye we muyingira mu mazima agannamaddala musanga nga temukyetaaga nkola ezo. Ekisooka ky'olina okubeera ng'okola, olina okuzuula ekizibu. Ekizibu engeri nga we kiri, naddala engeri nga we kiba kizze mu ndaba ey'eggulu eryokusatu, n'otegeera nti tewaliiwo tteeka likiwanirira. Kubanga Katonda yekka yetteeka era y'ensi. W'otegeera kino, w'otandikira okubeera nga otaggulula ebigere, okubeera ng'oluŋŋamizibwa. Omwagalwa, teweebuzaabuzanga nti oyina entegeera gy'otuuseeko ng'omwoyo kyokka nga togiyina. Naye kkiriza amazima otandike okukola n'okutambula oluto olusooka nga kwe kusalawo. Kya muwendo okujjukira nti endabika y'omuntu omulungi teyawukana na ndabika ya muntu mubi. Mu ngeri eno funayo akadde buli lunaku osirikeko oba kye muyita okukola ekyombo, osome ebintu ebitudde mu mwoyo. Kitegeera. Naye ate we weesanga nga obikola ate n'oddayo mu nkola ez'eggulu eryokusatu n'enzikiriza ez'eggulu eryokusatu, omwagalwa, kiba kitegeeza nti togenda kubeera nga weekyusa okubeera nga odda mu mayengo amajja. Kino w'okitegeera, amazima gayina okubeera nga gabeera obulamu bwo. Era n'otandika okubeera nga amazima ago gafuuka entegeera ye ey'obumu. Okutambulira mu bulamu obutukuvu, kitegeera, si kye kintu ky'olina okubeera nga okola ng'ogenda mu konveeti oba eyo gye mukuŋŋaanira abafaada gye babeera. Obulamu obutukuvu busobola era busobola okutambuzibwa buli kinoomu buli lunaku. Kino tekitegeeza nti omuntu ayawuddwa ku balala nti y'alina okubeera omutukuvu. Obulamu obutukuvu buva ku buli muntu yenna okutegeera obutukuvu obutudde mu buli muntu yenna gwe balaba wabweru, n'okumanya nti Katonda ye muvuzi wa buli kyombo oba omubiri gwonna na buli kintu kyonna ekirabika. Kubanga buli kintu kyonna kituddemu mayengo g'akwagala, era nga okusasulwa kubeera kusiima. Buli w'otegeera ekitangaala kino ekitukuvu, n'olaba mu maaso g'ensolo, n'otegeera n'omanya nti nno mukolebwa amaanyi ge gamu, era ng'amaanyi gano ge gatudde ne mu bulamu obw'ebimera. Buli w'owanirira amazima gano, omutima gwo gutandika okubeera nga gweggula, era kye kifuuka omulimu gwo ogwa buli lunaku. Buli w'okola kino kiba kitegeeza nti oba oyimusa amayengo oba obujjajjaabwo buzza mu ntegeera eya waggulu. Kitegeera, abagalwa, tewaliiwo mulimu gwonna, kitegeera, gusobola kuleetera mayengo
ag'obumu n'ag'okwagala nedda. Emirimu egyo gye mulabanga egya bulijjo era egy'abantu abanaku egikolebwa abo be mulowooza nti si ba muwendo era bataasoma, gy'emirimu egiwonya egituddemu okwagala era egikyusa abalala kasita obeera nga ogikoze n'abo abalina entegeera ey'okweyebula ey'ekika ekyawaggulu. Kye muli okubeera nga mulaba ku sseŋŋendo mu kaseera kano kiraga omukweseso gw'okuyimusibwa ogutannaba kubeera nga gumalizibwa. Kijja kutwala ebbanga lya myaka emitonotono okubeera nga kutuusibwa mu bwa Ssewamala, naye temubuusabuusa nti gutandise era nga tewaliiwo asobola kuyimiriza nga ajjajjatta enzikiriza enkadde ez'okulowooza nti oli mutukuvu nnyo n'okulowooza nti ogenda kubeera nga otwala entegeera y'abaana b'abantu okubeera ng'ogizzaayo mu emiziina emikadde n'enzikiriza enkadde n'entegeera ey'enkadde. Amayengo agazitowa agazze gafuga ensi eno okubeera nga gabafuga kitegeera n'okulobera abaana b'abantu okubeera nga bajjukira akatiba kaabwe akannamaddala kikomye. Mu ngeri eno tubasaba muleme kutya ekitangaala kyawangula kubanga y'ensi eyannamaddala. Mukkirize byonna ebigenda mu maaso nti okuyimusibwa kwa sseŋŋendo tekutudde ku kintu kyonna oba kukola kintu kyonna naye okuwanirira ekitangaala, kubanga okuyimusibwa nkola ntukuvu ey'enteekateeka entukuvu si nteekateeka ya mwana wa muntu. Obwo obumu obutudde mu buli kintu kyonna bubasemberedde okusinga n'ekikoowe kyammwe. Obumu obwo nga ge maanyi ag'obwakatonda bwe bulamu eba ng'entegeera etudde mu buli kataffaali na buli kikoowe ky'ossa, era nga amaanyi ago ge muyita Katonda gatudde mu buli kintu kyonna nga masiifu mu nda yammwe galindiridde okusobola okubeera nga mugategeera. Mujjukire nti amaanyi agandi y'endabirwamu yammwe era ng'etudde mu nda yammwe era nga Katonda awanga ensi ng'ayita mu mmwe. Yeffe abatuuze abasseŋŋendo ez'obwaddongo atenderezebwa agulumizibwe Okitaffe Tonda ne Mama Namugereka abange obuwangwa obuwangire bwabo Katonda atudde munda mu nze alamusa Katonda atudde munda mu gwe akume.